njagala okutwala omukisa guno okukulamusaako mukwano gwange n'okwebaza okubeera ng'otambulira ku lutimbe gaggadde olwa AKTV. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo okubeera nga nyambala galubindi kubire torch nate mukwano gwange omanye embeera bwetambudde. Olunaku olwaleero tugenda kuba tulaba ku Chairman Nyanzi mukwano gwange amaze okubeera nga alangirira enteekateeka eza ekibiina ekya National Unity Platform okubeera nga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano mwaka 2023 okwekalakaasa okusaanikira eggwanga yonna mukwano gwange kugenda kubeera nga kutandika. Mu ngeri y'emu tugenda kuba tulaba abakomando ba SFC abayingidde eggwanga erya Sudaani wakati mu ddwaniro. Kiki ekibatutte mukwano gwa byonna ogenda kubeera nga obitegeera nange AK Master nga maze okubeera nga nteekako galubindi ngukubire toki mukwano gwange omanye ensi bwetambula. Amafuta galuzadde amafuta gakazadde amafuta ojja kugasima sijja kugasima ojja kugatwala sijja kugatwala. Kakati no mukwano gwange ebyenfuna biritedda mwanga aga Bulaaya okubeera nga munnange gayuzayuza Africa okugireka nga eriwulire. Byonna ogenda kubeera nga obiwulira nange AK Master nanyini galubindi okubeera nga nkubira toki mukwano gwange obeere nga ensonga zonna ozitegeera. Tugenda kubeera nga tutandikirako wali eri ku National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga Chairman Nyanzi onono nga ye mukulu akulira Konga wali eri ku National Unity Platform avuddeyo n'akawangamula n'agamba nti ye awagirira ddala bannayuganda abasazeewo okubeera nga beekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 era ono n'ategeeza nti okulaga obutali bumativu mu ggwanga Uganda olina kubeera nga weekalakaasa kasita obeera nga oyita mu mateeka kubanga ono avuddeyo n'akakasa n'agamba nti nno ne constitution yennyini akawaayiro namba 29 ekkiriza munnayuganda alina okubeera nga yeekalakaasa kasita abeera nga munnange tayonoonye ekintu kyonna kye tuyita peaceful demonstration munnange constitution ekikkiriza. Era ono avuddeyo n'ategeeza nti no poliisi erina okubeera nga evaayo etegeeze bannayuganda ddi lwe balina okubeera nga beekalakaasa na ddi lwe batalina kubeera nga beekalakaasa kubanga munnange mbulu bavaayo okwekalakaasa ate poliisi bakuba emiggo nebeera nga munnange ebalemesa okubeera nga beekalakaasa mu ddembe era ne bakuba enkuŋŋaana poliisi eno ezirinnyamu eggere. Kakati wano wasabidde poliisi eveeyo ebeere nga erambika bulungi nnyo ddi lwe balina okubeera nga munnange bagenda mu maaso n'okubeera nga bakuba enkuŋŋaana zaabwe na ddi lwe batalina kubeera nga bagenda mu maaso okubeera nga bakuba enkuŋŋaana zaabwe kubanga munnange bano bagamba nti bannaabwe abalala bwe bali mu politics bo baddembe okuba enkuŋŋaana we baagalidde n'okubeera nga munnange basinkana abantu baabwe nga bwe baagala kyokka ng'ate bo aba National Unity Platform munnange guba mu kusango gwa naggomola babeera bamenye etteeka okubeera nga bakuba enkuŋŋaana. Kale wano wasabidde poliisi eveeyo etangaaze n'okubeera nga ennyonnyola ddi lwe balina okubeera nga bakuba enkuŋŋaana na ddi lwe batalina okubeera nga bakuba enkuŋŋaana basobole okubeera nga tebamenya amateeka kubanga ono agamba ne bawandiikira poliisi munnange tebaddamu ne batagiwandiikira era munnange ebakoza akakanja. Kakati no avuddeyo n'ategeeza nti poliisi ne bw'eneba nga ebakkiriza ne bw'eneba tebakkiriza bano abawagira kubanga munnange okulaga obutali bumativu tekimenya tteeka. Era n'ategeeza nti waawonera wonna n'addamu olungubanguba munnange we yakoma wagenda okubeera nga atandikira okubeera nga akunga bannayuganda okubeera nga abasimula okubeera nga abajja mutulo okubeera nga abazuukusa munnange abeere nga ababuusa basobole okubeera nga beetegekera mwaka 2026 n'okubeera nga munnange bamanya nti General Yoweri Kaguta Museveni balina okubeera nga beekwatanga kitole okubeera nga munnange bamuggyako ku bukulembeze bw'eggwanga lyattu erya Uganda. Mu ngeri y'emu amagye aga SFC munnange ganono nga bano bakomando basimaze okubeera nga basindikibwa wali eri wakati mu ddwaniro mu ggwanga erya Sudaani okubeera nga munnange bano bayambako embeera n'okubeera nga banunula bannayuganda munnange abaalaalira eyo. Era kino kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku ambasada w'eggwanga erya Uganda mu nsi eya Sudaani nti gavumenti emaze okubeera nga esindika ennyonyi eya Uganda Airlines okubeera nga ejjayo bannayuganda bonna munnange abadde bali eyo nga bakandalirira nga bali maziga nga bakabatwa nga ntulege. Era ono akakasiza nti SFC oba bakomando bano aba Uganda be bagenda okubeera nga bayambako mu kubeera nga bakuŋŋaanya abantu bano n'okubeera nga munnange babalaga ki ekyokukola n'okubeera nga babalaga wa ew'okuyita. Era bakomando w'enjogere bamaze dda munnange okubeera nga boolekera eggwanga lino erya Sudaani okubeera nga bakola omulimu gwabwe ogw'okubeera nga bayambako bannayuganda okubeera nga babawereekereza basobole okubeera nga bayingira eggwanga erya Ethiopia. Kinajjukirwa nti olunaku lwabadde lwajjo gavumenti y'eggwanga Uganda yasindise basi zabadde 6 mu ggwanga lino erya Sudaani okubeera nga ejjayo bannayuganda naye ate ekinkwasa ennaku bannayuganda baalaalidde ne bagamba nti bano tebagenda kuva mu ggwanga lya Sudaani kubanga bangi banaavaayo emirimu gyabwe gigenda kubeera nga gibafa
era munnange n'abayizi baadde bamaze okubeera nga balaalirayo era nabo tebavuddeyo olunaku olwo. Kaakati nno gye bukedde olunaku olwalira we buwungeeredde nga gavumenti emaze okubeera nga ekakasiza nti Uganda Airlines emaze okubeera nga esindikibwa wali eri mu kibuga Addis Ababa, era bano bannayuganda bali mu ggwanga erya Sudan bagenda kubeera nga batambulira ku bigere oba nga batambuza mmotoka nga bayita wansi boolekere ekibuga ekya Ethiopia kimanyiddwa nga Addis Ababa. Wano no bagenda okusanga ennyonyi eya Uganda Airlines nga ebalinze basobole okubeera nga bagirinnya, wabula ate bo bakomando mukwano gwange mpuliriza abagenze okubeera nga bamubulayizinga abantu bano bagenda kubeera nga basigaleyo batandikire ddala okubeera nga bawenja n'okufeffeta bannayuganda bonna gye bali basobole okubeera nga bonna babamalayo abali wakati mu ddwaniro. Kino nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti no ba SFC oba bakomando abagenze mu ggwanga erya Sudaani nga bannayuganda tebagenze kulwana, tebagenze kuba nkekete, tebagenze kekeza nnyago, tebagenze kubwatula mmundu, wabula mukwano gwange bagenze kutaasa bannayuganda abo abaasiraanira eyo, nga kuno kwaliko n'abagenda okulamaga mu ggwanga erya Saudi Arabia okubeera nga bakola umura. Munnange kyabagwirako nga bali mu transit era bano tebasobola kubeera nga batuuka mu ggwanga eryo erya Saudi Arabia. Ebyo ngomaze okubeera nga obiteeka ku bali mukwano gwange mpuliriza kyolina okubeera nga otegeera amafuta munnange gakutte wansi ne waggulu mu bitundu bino ebya Africa, era kyova olaba nga mukwano gwange mpuliriza olutalo wakati olw'e Sudaani luno luyinza obutaggwa mirembe era luyinza obutaggwa leero oba nkya mukwano gwange mpuliriza. Navuddeyo olunaku olwajjo ne nkutegeeza nti waliwo abanene ababiri amawanga abiri ag'abazungu munnange no gamaze dde okubeera nga gatwala sayidi buli omu gyagwako okubeera nga munnange bagujubanira eggwanga lino erya Sudaani. Era nakoledde katambi ne kugamba nti eggwanga erya Sudaani lyali lyakola dda enteekateeka nga lyawa eggwanga erya Russia nga likulemberwa Vladimir Putin baabawa ekifo ekimanyiddwa nga ali ku Port Sudan okubeera nga munnange bano bakkirizibwa okubeera nga bazimbawo ame base y'amagye ery'eggwanga erya Sudan. Kakati nno bano mu kukola endagaano eno yakolebwa ne President eyaliko eyamwamulwako Omar el-Bashir wakati w'eggwanga lya Sudan n'eggwanga erya Russia. Kakati Russia ebadde eri mu nteekateeka ez'okubeera nga etandika okuzimba base yayo mu ggwanga lino erya Sudan, naye nakugamba nti n'eggwanga erya America mu Africa linawo base zaalyo ez'amagye mu ggwanga erya Djibouti. Kale bwe lyawulira kino nti ne Russia egenda kubeera nga esembeza base zaayo, bwe baawulira nti n'eggwanga lino erya Russia lyali ligenda kubeera nga lireeta base yaalyo mu ggwanga lino erya Sudan, mukwano gwange kino kyaviirako eggwanga erya America okubeera nga lisattira n'okubeera nga litandika enteekateeka zaalyo ez'okubeera nga bamamulako omukulembeze ono eyali amanyiddwa nga Omar el-Bashir basobole okubeera nga bateekako omuntu anaabeera nga abawuliriza eyali amanyiddwa nga al-Burhan, era yabadde akulembera eggwanga lino mukwano gwange mpuliriza. Wabula abadde nga adireyinga oba nga akereesa enteekateeka eza Russia, jjukira nti yali yakola dda endagaano n'eggwanga lino erya Sudan ng'erina okubeera ng'eteeka base yaayo wali eri ku Port Sudan, wali eri ku liyanja erya Red Sea, nga balina okubeera nga bateekawo base yaabwe ey'amagye. Kakati mukwano gwange mpuliriza naggambye ne nkutegeeza nti Russia ebadde ekkiriziganya bulungi nnyo era nga ewulira nga omuntu yandibadde pulezidenti w'eggwanga erya Sudan ye Mohamed Hamdan Dagalo, era wenjogerera essaawa zino nga Russia eri mabegawe okubeera nga munnange zonna enteekateeka zigenda mu maaso okulaba nga bamamulako Ali Burhan. Kyokka nga ate eggwanga erya America munnange ddyo litambula ne Ali Burhan, era kakati wano kanyamberege kavudde kubanga Russia yakola dda endagaano ez'okukola base yaayo, era omukulembeze ono abaddeko ku ggwanga erya Sudan yabadde akyasibye ebintu bino byonna. Kakati no mukwano gwange tosuubira olutalo luno okubeera nga lugenda kubeera nga luggwa nkya oba okwosa enkya, gwampuliriza kubanga bakirimanyi babiri bali mabegeyo mu kateni. Jjukira nti America nga bwe nakunyonyere nti erina kampu yayo ey'amagye oba giyite ame base wali mu ggwanga erya Djibouti. Kakati yeekanganya bwe yawulira nga ne Russia egenda kuteeka ame base mu ggwanga erya Sudan ku Port Sudan wali eri ku liseriyanja erya Red Sea. Kati awo America yali erina okubeera nga ekola enteekateeka zonna okulaba ng'efiirawo nga Russia teteeka ame base mu ggwanga lino erya Sudan. Mukwano gwange gwe ampuliriza, wabula kyolina okubeera nga otegeera nti abantu Abafirika bakyafa nnyo era bakyafiira ddala kubanga eggwanga lino erya Sudan lyakamala okubeera nga lizuula gold omuyitirivu ennyo. Kakati kino nakyo kyongera okubeera nga kisikiriza abasajja bano abazungu okubeera nga beetaba mu ntalo ezitatadde kubanga bano ewali ebyenfuna mukwano gwange ampuliriza tebavaawo. Era njagala otegere nti ne mu Uganda amafuta ga Uganda agaazuulwa bano abasajja abazungu baagayingiramu dda okubeera nga bagenda kubeera nga munnange beefunirako omugabo kubanga bagenda okubeera nga bagasengejja n'okubeera nga munnange basasulwa amabanja ago ge baatwola aga katukatu
nga basasulwamu amafuta n'ebirala oba oliawo. Kale nekiri mu Sudan mukwano gwange mpuliriza kifumba mutuku. Nkugambye nti abantu 5,000 bamaze okubeera nga bayingira eggwanga erya Chad. Era Chad emaze okubeera nga yeekubira enduulu mu kibiina ekya UN nti bannange twetaaga obuyambi, obuugi, akawunga, ebijanjaalo, ebyokwebikka, obutimba bw'ensiri. Bano bagamba tebabirina eri abantu bano 5,000. Era n'ekibiina kya UN kivuddeyo ne kikuba omulanga eri amawanga gonna agasobola okubeera nga gajja gayambe gataase embeera nga bweri mukwano gwange mpuliriza. Kale no bwe tubifana ebya Sudan tebiggwa malojja, nja kubanga nga kwano ku AKTV nga maze okubeera nga nteeka ku galubindi n'okubeera nga nkubira toki ebuziizi osobola okubeera nga otegeera embeera yonna nga bw'eneebeera etambudde. Nze AK Master ku lutimbe gagadde gwayagala okubeera nga osiba dreads mukwano gwange mpuliriza, enviri za dreads eza nakyo n'ezo ezitali za nakyo ez'emiguwa, ng'oli mwami oba oli mukyala oba mwana wammwe, okube ku namba simu gye mulaba ku screen yawo oba teeka ku WhatsApp message bajja kubeera nga bakuddamu. Ate eky'omukisa omulungi webagamba nti no ennamba enjijje ku AKTV bajja kusalirako ebitundu 5 ku buli 100 ate basiba dreads eziri ku mulembe zokka mukwano gwange ez'omulembe omutebi. Bakola ne repair bw'obanga gw'oyagala. Bakubire simbaweereza WhatsApp message bajja kubeera nga bakutuukako togenda kubeera nga gw'obasitukira. Bano be bakusitukira kyekirungi kyabwe be bajja wooli munnange ne bakolako. I sign out for now. Mukama Katonda akunkumira takumira mpeera akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Bye bye.